Kitalo nnyo, kitalo ddala ate abantu mu bitundu ebyenjawulo. Omugagga Aponye gy'abadde alina bizinesi bategeezezza nga basaaliddwa ennyo olw'okufa kwe. Ab'e Lukiga Gy'Azaalwa bategeezezza nti abadde kinene nnyo mu nkulaakulana y'ekitundu. Amoli g'okufa kw'Omugagga Aponye yamanyiddwa nga Aponye nga abadde ssentebe wa NRM Lukiga akubyowala abantu b'omu kitundu ekyo. Oscar Kampulira Sipiika wa Disitulikiti Lukiga atenderezza omugenzi olw'okuba alina okuzannya ebyobufuzi ebitakabalira emirembe. He would come, sit us together as NRM people, even those from other parties. We would talk and make sure that we put things right. Gule byabagambye ategeeza nti omuntu wabakoze kinene mu kuleetawo obumu mu famire. Habw'okuba abaana be heihi boona babiri nibakorana nawo mu kampuni, so cooperation yaabo ebiri negenda gyo mu miisho. Ye Johnson Muhwezi omusawo w'ebisolo ategeeza nti omugenzi abadde kyakulabirako eri abantu bangi. Abali omuntu arikwekariza hansi tari kugira ngu ayine sente abe naakishika. Omugenzi akoze kinene nnyo mu kuzimba amasinzizo okuli amakanisa, ekereziya n'emiziki awatali kwawulamu. Reverend Father Prosper Lugambwa nga ye bwana mukulu w'ekigo kya St. Luke Muhanga ategeeza nti omugenzi yawa ekyenkana ebitundu 9 ku buli 10 mu kuzimba ekereziya yamalawo bubi bubiri. Mr. Aponye helped us in the construction, has contributed almost 90% of this church construction. We shall miss his fatherly care, his concern. He was very generous. Abantu abalala boogedde ku ngeri Aponye gye bazimba mu byobusuubuzi abatali kusosola. He has been a very good man to us, very developmental, very helpful. We really miss him. Kandi kyakiraho kyona yaratwibukirira ngabooro mu kiweka kiyite eki. Omugenzi ateesebwa ebigagga bingi wansi wa kampuni Aponye Uganda Limited okuli ebizimbe Mega Standard Supermarket, Aponye Hotel n'amaterekero g'emmere mangi. Yabadde nannyini Apple Hotel ne Lukiga Business Center Lukiga. N'abakozi ba Aponye Mubende ku tterekero ly'emmere bakungubagidde mukama waabwe. Beetoogedde ku nnaku ekitalo bategeezezza nga Aponye bwe yava mu kubeera mukama waabwe n'afuuka owooluganda. Ekyamazima abadde muzadde, abadde muntu mukakamu, abadde muntu nga niwobanga olina embeera gy'okoze etasanyusa nga ffenna abakozi bwe tubeera ng'akutwala ng'omuzadde. Yaba atera tujjayo nga batubuuzaako ng'abakozi be batutuula mu miitingi. So twasaasubira then n'amanya n'ebisibo by'omukozi. Tulinawe Dickson Project Manager wa Aponye Tabire Mubeera agambye nti okufa kwa mukama waabwe kubalekedde eddibu ddene. Aponye abadde omusajja omulungi nga tulabirira bulungi nga departments zonna nga zikola bulungi nga talina tabu na mukozi yenna. Jobu Namanya ali waso ne Musaka Bokisi yakusakidde eggulu lino lwa Bukedde TV.